tulina bitiibwa kimpa essanyu ku mutima gwange ne kimpa n'okukakkana. Njagala nnyo okwebaza Allah ekyakitusobozesezza. Ndi tukikali nja kusaba projekiti eyo gy'otuddulidde gy'olambudde nga wakatuuka. Tuli mu kuzimba ekitebe kya Katabi kawunkanzo. Okuddiza guba mwoyo oyo ye Meeya wa Katabi agabudde Abayisiraamu olunaku lwaleero n'ayagala basimbukire wamu bonna era nga emirimu ayagala kutambuza mirimu gya kuzimba muzikiti ye Katabi n'okukola enteekateeka y'Obuyisiraamu okulaba nga asobola okudduukirira emirimu gya Allah okutambula obulungi. Kyavudde asalawo n'agamba nti lwaliro kasibulula abaddu ba Allah basobole okuliira awamu bonna nga basibuluka kawungeezi k'olwaleero okufunirawo futari olunaku olwaleero. Nkujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa nno tutambula ne mu pulogulaamu zaffe zino zonna. Haji Ssettuba agenda kusomera ku dduwa ebizibu byonna ojja kuba obimazeewo singa oba omwekutte kubanga edduwa ze zisumuludde bingi. Abamugezezzaako bakkiriza nti bba ebyabwe byasumulukuka dda. Naawe abadde amwetaaga essimu ye kw'osobola okumufunira eri 0703 31 39 25 ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Kutambulira wamu nammwe newankubadde ng'oli mu projekiti tubeera ffenna. Ensonga endala njagala nnyo okugatta abantu. Tubeera nga tutudde awamu wano nga tetulina bitiibwa kimpa essanyu ku mutima gwange ne kimpa n'okukakkana. Njagala nnyo okwebaza Allah ekyakitusobozesezza. Ndi tukikali nja kusaba projekiti eyo gy'otuddulidde gy'olambudde nga wakatuuka. Tuli mu kuzimba ekitebe kya Katabi kawunkanzo. Ebbanga lyonna eggombolola liri mu bizimbe bya Ssaabasajja Kabaka naye wano twafunawo ekifo kino tulinako eddwaliro lya Health Center 2 ate tutaddeko n'ekitebe kyaffe. Inshallah tujja kusaba otuwa edduwa tukimalirize kubanga mu gw'omukaaga twagala kuyingira. Ssaabasajja ate kumuddiza ebizimbe bye naye atambuza emirimu gye. Awo nno neebaza bannakatabi abampadde omusolo kuba ssente ezo zamuwa musolo. Locally raised revenues ezizimbye ekizimbe ekyo twakitandika 2018 paka leero. Twagala nnyo okwebaza Katonda era tujja kusaba essaala projekiti eyo eggwe. Tujja kusaba ssebo akadde ke tugendamu muliro yabufuzi. Ffe Abaganda tulina enkola nze gye siyagala. Bwe mba nvuganya ku kye kimu naawe ate twewalana. So nga kyandibadde kuvuganya buvuganya awangula n'awangula ne tuddamu ne tukola ki? Tutambula. Tujja kusaba edduwa y'olwaleero oyongere okutuwa essaala eyo etugatta. Tumanye nti bwe tuba tuvuganya it is just a race. Bw'eba ewedde move on. Era development zaffe mu Buganda ziri trailed because of that. Nze situula n'ono kubanga twavuganya naye. Nze situula n'ono kubanga tawagira Arsenal nganze. Abasano we bali wano. Perfect. Kubanga waliwo ttiimu endala z'olwa tomanyi bw'owunyira mu maani weewuunya. Naye byebufuzi sebo taata ojja kutuwa edduwa etugatta. Tusigale nga tutambulira wamu okusaba nga tukulaba nga tukuza eggwanga lyaffe. Nkulaza abakulembeze bano benkulembera nabo e Katabi ba bibiina bya njawulo. Ab'NRM mwe bali, aba DP mwe bali, wadde nga ab'NUP ffe tusinga. Naye tukola ffenna tukulaba omulimu ogwo nga gukola ki? Nga gutambula. Akasembayo ssebo mukadde wange RDC twabadde eddokolo genda bakuba akalulu ojja kukitegeera bulungi nnyo. Naye ssebo Oweekitiibwa Pulezidenti His Excellency Kyagulanyi yantumye okwebaze obutatuzoganya mu ntebe. Weebale butatuzoganya, weebale kuzannya politics agatta abantu. Era tasobodde kubeerawo wano naye ffe weetuli ttiimu ye yonna weeri wano. Kiyinza obutakigamba babona nti bayimuka ekidaala kyonna kiyinza oyimuka n'otuula wekka. Naye ssebo njagala kwebaza olw'enkolagana ennungi tukola ffenna. Era ngenda kusaba Oweekitiibwa Ssekigozi ojja obuuze ku bantu bw'omala ompitira district governor waffe
district governor yajja okuyita omwana ate gwe yatendeka Human MP omugenyi mukulu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nyabo mbaka parliament. Abayi tuziganye bulungi. Nyabo mbaka parliament owa this district. Governor owa this district. Sebo you worship the mayor. Ganda wange RDC sinakujja mu butongole kweyandulira nti nze Ssekikozi Stephen Umaru. Allahu Akbar. So ne banyabo olw'okuba obudde bugenze. Naye kimanyi bulungi nnyo nti ekiseera kya Ramanzaani neefumiitiriza omusajja yasinga okukola shirifu. Gamba ebyawandiikibwa eyali Faraawo. Naye ekikolwa ky'okusaddaaka n'okuba nti yali akulangawo enzigi z'abantu ne bajja ne balya kyamuwangaaza nnyo era Mungu yamuddiramu olw'ekikolwa ekyo. N'embeera nze nga ngenda kwetoola ku kigambo tusaddaake Mungu asobole okutuwa. Kakati gwe mukisa ssebo gwenfunye okuliraana Abasiraamu muganda wange RDC. Kubanga abantu b'empangaala nabo nkoze nabo emaali bonna Basiraamu. Ati n'ekigambo okusaddaaka nenkitegeera nnyo n'amakulu gaakyo. Tuwewuunya lwaki abantu bano bampa erinnya Umar. Kubanga Obusiraamu nabukkiriza ne mbwagala wadde nkyalemedde e Lubaga. Naye olaba ngaali omuntu yeetooloola tumaliriza ayatudde. Naye Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Nsonga enkulu siiba muno. Twongere tukole bulungi. Twongere tukole ebyo ebiweesa Mungu ekitiibwa. Oyinza okubeera ng'olina ekutwa ku munno. Oyinza okubeera nga toyagaliza. Oyinza okubeera nga buli lwolaba omuntu gw'otayagala akusembeekere nga azze kumpi w'oli n'onyiiga toyagala mukwata mu ngalo. Ekisiibo kino tukikozese twagalane era weebale Meeya okubeera ng'okoze ekintu ekyenjawulo nti bano bonna abantu obagalisa. RDC omusembeza wadde abeera ku ludda luli naye ne tukwataganamu naye togenda tufunamu buzibu ate nze toyinza kunfunamu buzibu wallahi nga nembaka parliament tosobola. Kubanga nzikiriza mu nkulaakulana y'abantu yinza okubeera sikkaanye na muntu ne President Museveni naye ate ku nsonga z'okubeera ng'ekitundu tukikulaakulanye awo nja kwetanira mu ofiisi yo. Ekijjo twawula eze ndi w'amagere oli wa lwakitundu kyekyo kyokka naye ku nsonga z'abantu awo ndi naawe. Ekyokubiri nga mmaliriza tuzimbe emizikiti naye nga tekikoma ku fiziko naye nga n'ekisibo kibeera kiwedde. Tugende mu maaso nga tukola bulungi. Ebirungi tetubikola mu kisibo mukka naye tugende mu maaso nga tukola n'ekisibo nga kiwedde. Ekijjo tufuula Abasiraamu abatuufu. Tugambe projekiti yammwe ameseeka sigenda kweyama. Ze nazze nazo ku mujja okutandikira kubanga temumanyi nendimu nange bizibu nnyo batali bange genda. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Na project njirabye mutuwadde awo sigisomyemu naye mbadde mmanyi yonna eyogera ku ttooki. Abimali. Ati Sala ala nabi. miliyoni emu emitwalo 10 zitandike ku projekiti yaffe. Enyongera kusaddaaka Chairman otudde. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. I want to push in the parliament. Sebo olw'obudde saba munzikirize kiti mukadde wange eyantendeka mu byobufuzi yeebuuzaako ku nsonga enkulu sebo gavana Matiya Lwanga bwanika Abdulkarim omugenyi waffe omukulu atwala ekitundu kino Civil Resident District Commission Honorable Betty Nabima ye mubaka waffe omukyala akiikirira disitulikiti eno ey'Entebbe sanyusa nnyo okulaba bamashe bahaji ne bahajati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sigenda kwogera bingi kubanga obudde buno mumanyi n'ebyawandiika bingi bigamba era mba njagala obutabeera wa mululumu kubanga ate Nabima mugenyi nnyo tuli baana baakuno tubeera ffenna neebaza Allah tusobozesezza okuyimirizaawo empajja ekulu. Nsaba buli muntu kyabadde yeegayirira n'okusaba Allah mu budde buno akimuwe. Nsaba Allah atwanguyize enseekalubi okubeera weti. Mmaliriza mbanjulira Seeka eyafa Zubairi Kayongo yandekera erinnya lya Musa. Era yannambira kuba yali ntuumira mu maka ge Kagoma eyo yonna disitulikiti ya yamala oddituuma n'ambuuza ekibuuzo naye mwana wange ndikutumye omanyi kyekitegeeza mukasekisiagamba nti omwawule nolwekyo mulina kyamani wa disitulikiti omwawule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. District Chairman, Mamuni Katuchaza, Bakulembeddwamu Meeya, nawe wayogeddwako bassamu ekitiibwa. Erinnya Betty Nabima olw'embeera eno ennaku ezo nateekebwako erinnya lya Masituula. Nze omwana MP wa disitulikiti eno ate ku sayidi eyaffe kubanga kalema yakyazizza nze minisita gavumenti ebiridde owa local government n'olwekyo era Meeya Kalema we yankoonyeeko ng'omu ku nsonga ezibezaawo n'okulaba bitambula nayongeremu akandiko byonna byentwala mbeeramu. Meeya Kalema n'olukiiko lwo mwebale kutuyita ate mu ngeri enjawulo tetubeebaza mwebale kubanga mwayongedde okubanga mulowooza ku basiraamu abali mu disitulikiti eno eya Wakiso. Nga naatera okumaliriza ensonga gye muwulidde nga njogerako buli lukya eya gavumenti zino ez'ebitundu okubanga zirina obuyinza kye tuyita decentralization. Okulanga Meeya Kalema wabagamba nti alina okuba nga anyweza emisolo gye giyambeko n'ensonga z'obusiraamu okutambula wano newakubadde mubanga musomedde bajeti mu bwangu nga Meeya Kalema asobola okugenda mangu ku account n'agamba nti nammwe mbakwatizza kino. Bino nno bye ndiko buli lukya mu parliament nga ngamba nti obuyinza bwa local governments okubuwamba ne bubanga kati buli ku center. Ministry of Finance yesalawo mu bbanga ki mu kaseera ki emisolo egisoloozebwa wano mu Katabi Town Council bwaddiwe gye bagikomawo. Ezo z'ensonga ze zimu ku ze nkyayimiriddeko naye mu kaseera bwe kati nga tukyali mu kisiibo
ate nga bigatta ebisiramu n'ekyobukristo oba obukristaayo ffenna twongere twefumiitirize nti wati olunaku lw'enkya nga Allah akujjuludde ogenda kusinkana otya, ogenda kubeera mu ngeri ki, ogenda kuba muntu wa ngeri ki, mukulo ki gw'olese. Mbasaba tufumiitirize ku biseera bwe bityo tumanye engeri gye twatwongera okuba nga tunyweza eggwanga lino nga twagala buli omu.